bebi mpulira ennyonta nange nkalidde simulula ku kasawo tugende kuzizo bulamu olucupa lumu nange nkalidde jjukira wano tebawula njagala okutumye ng'olina akajjako okubawa tobiyita bya promotion nti oba twazze kunywa wano tuwangule n'ebirabo gwe twakajjira amaaso gakuli ku mwenge tetujja genda wala. Bwe twali tukula omuyimbi omu yayimba akayimba nti teeka ssente woolaba ne twebuuza nti oba ategeeza ki nti kati nno munnaye nga tukuze tutambuddeko mu bifo ebyenjawulo n'otuuka eyo nga kasente olinamu katono naye ate nga waliwo abakubaliddeko bangi ne weebuuza nti ate akange lwaki ono akatunuulidde nnyo bw'otamukaliramu wandyekanga nga akatutte konna. Omulabe wa Kyaggwe TV tukwaniriza nnyo era mwebale nnyo egyo emirimu gye mutusaako engalo abali emitala w'amayanja Dubai, Sweden ne mu Uganda mwennyini ewala Masaka, Fort Portal ne mu Central. Yenze Ismail Lewis era nga nze ne program Art Talks oyinza okukiyita nti ebitone byogera era nga twogeza bannabitone kitegeeza ki ebitone byogera kwandika okuzannya emizannyo okuyimba n'ebyenjawulo nekakubeera okusamba omupiira ffe tufuba nnyo okulaba nti okifunamu ekyokuyiga kyonna ekyogenda okuba ng'olaba wano ku Kyaggwe TV. Program ziba nnyingi nyambayo ekintu kimu subscribinga then tugende maaso ne program. Nkuletedde omuyimbi yakukuba akayimba kano olina okubanga okujjako nga bakuzadde 220 naye bw'obanga oliko emabegaawo wakawulirako omwami Chris Jamo era agenda kubanga atubulira ebintu bingi ebimukwatako obulamu bwe nga bwe butambula nakati waali kikyakola akwasaganya ki abeerawo atya obulamu bumutambulira butya. Omukulu tusanyuse okukulaba ku Kyaggwe TV. Nange nsanyuse okubalaba. Nze ne munnange yakulaba tukumanyi nga Chris Jamo. Chris Jamo eyakuyimbira akayimba akalungi ennyo nange nkalidde sumulula ku kasawo tunywene kuzizo bwe kiri akayimba ako katukubira ddala era teri atambuddeko n'atawulira ku kayimba ako mu bbaala. Akayimba ako wakakubamu akaki? Akayimba ako nakafulumya nakakuba mu 2012. Myaka emeka we giyiseewo? Myaka nga 12 nga tutambuza nga sinagenda nnyo ku nsonga z'akayimba ako mbadde nga nandiyagadde okutegeera n'omuntu eyo atulaba ssaawa zino Chris Jamo yaani kuba kyemmanyi Chris Jamo ge mannya g'amatuufu oba? Chris Jamo amannya amazaali Jumba Vincent musajja Muganda era bw'ogenda mu ssomero yonna Jumba Vincent azaalibwawa? Jumba Vincent nga ye yakulira Kazo ewaka nga ogaa nti ewaka weewaawo waliwo kyetuyita okuzaalibwa ate okulala nti ekyalo kyaffe kiri gindi ekyalo kiri bayitawo abasinga bayitira Lwakaayi otuuka gye bayita Essanje yewamwe Kazaawo kukyapaawo Ekazaawo waliwo ku Kijjegere omanyiyo? Ku Kijjegere ntegerawo tuwulirawo nnyo nti Ekazo waliyo nnyo betwandiyise eggaali ezo ate kati nojja nguze mu kaseera ak'okuba hiiti kuba katukulaba ne hiiti eyo tulaba nga ensangi zino buli muyimbi alina hiiti aba n'eggaali ate nga tekivudde kati kyatandika dda kati gwe tugambe nti wava mu ggaali okukijjamu oba? Ekintu ky'eggaali ekyo saakibaako olw'ensonga nti si bwe bwali bulamu bwange ebiseera ebisinga muntu bw'oyitawo obulamu bwo bwe bweyongera okulabisibwa ng'oyiseewo nti emikwano gy'oba nagyo
era gy'ovaayo najjo ebiseera ebisinga ayinza okuyitawo kwange actually when namaliriza senior 6 nenjoininga campus nengenda enakawa nembeera nnyo mu bugoloobi era abantu benabeerangamu era olabika nabo ekazaawo wabeeranga na maama ne taata gyebali maama yani omaina bosa Dorothy ate taata ekayinga kyasi era bakyawangalira ekazaawo ne maama kugendayo musaaga kitegeeza yemmwe bwe tuyita abandi enzaalwa z'essite kitwale bwentyo bakuzaalidde essite naye ng'ate era mu buto nga sinagenda kazo nabeerako bayita ekibuye akyalawo nabeera wato okuva mu myaka emito ddala mpaka senior P7 awo nga nyingira secondary naye buno obulamu obw'okuvubuka obwo bwonna bwera kazo awo bongo oli kazo lwakuba maama yali mukambwe nnyo kwegate yatuganya ffe okuvubuka ng'abalala mwali ofune eggaali okole biki ng'abatukuliza nnyo mu ntiisa yatukuliza nnyo mu ntiisa kale ne bwe yatuuka nga tukuze nga tuli mikwano gye naye ng'alina kyatutaddemu ng'era olaba tuli bwetutyo tetwasobola nnyo kubali mu ffujjo egamba nga bakuliza mu layini tukiyite bwe tutyo ye waabaagala nga muli bampisa kati Chris Jemo agendako ku ssomero Chris Jemo graduate era graduating Makerere University naye nga bamanyi aba business babateeka mobs era okugenda enakawa lwansonga nali nsomera ku mobs kati hoseoza nga ziri mu bugoloobi ne bwe namala okusomera obulamu bwange obwaddako nabutambuliza mu bugoloobi okumpimpi era nga wewasomera nakola international business era nenfuna tuyita second class up eyo simbi z'abasajja bagezi ddala kakati otandikirawa nassale primary nassale yange nagitandikira ku ssomero okutandika kwange ddala ddala okutandika okusoma essomero balitanga Good Times lyaliwo wakaliga Good Times yali amasomero ago ag'ekizungu sijja kiyita kizungu naye agaliko ebyesuubo agasikiriza bwe gatandikira ng'eringa nnyumba ya muntu naye nga babawa bisikuiti babawa buli nga galimu ekisikiriza so bwe navaawo awo netushiftinga ne mamange bamwita Betty Kivumbi mama wo muto netushiftinga gwe nakula naye muto mu ntandikwa ey'obulamu netushiftinga netudda ekibuye kati bwe twadda ekibuye awo ningendako okusomero baita kibuye junior school ningendako nakusomero baita St Mark akyala amasomero ago abiri waliwo muvi gye bayita Queen of Katwe agakozesaako kaga abiri bagizanyirawo kati ku St Mark waliwo ekkanisa mwebasuulanga kati awo wali essomero twasoma so nengenda kusomero New Progressive Primary School wenamalira liri mabega wa Prayer Palace church gye bayita Prayer Palace wenamalira then nengenda mu secondary awo ngenda ewa taata joining a Brilliant High School erikazawo makukiaa envaawo ko nenzira ku gye bayita Emmanuel College nange nalinamu effujjo lyange mumpola ng'osoma effujjo eryempolampola eryo eryandityanga okukyusaamuko kusomero nkitegeera nenvaawo bayita Homeland Integrated omwami bamwyitanga Amigo Kagolo Elias Amigo namalira O-level senior 4 then HSC nengenda Bulo Parents lwakuba eyo bulo gigenda lwali lutalo Bulo Parents liriwa liri Butambala yaliko omwami nga bamwita Haji Mbungu ng'akuba nnyo kibooke era okuntwala bagamba ono atandisa okulimba atalina n'eddalo tajja kusooka nga tumuteeke wali era kwali kusika muguwa kakati okuzzaako emabega mpulidde ng'oŋŋamba nti ng'okula wali ne maama wo Betty maama omuto kijja kitya okuba nga ate obulamu bw'omwana muto obutandise na maama muto oli hero yanjagala yandera
yanjagala yandera ye yakwagala like yanjagala yandera yes teya badde nyina abantu abasinga gye beesamba ku baana bato yanjagala nangamba mukambere ye nabeera nawe then n'olyoka ogenda otandika obbeera ne maama ne taata ekazo nyongeddawo kitegeera so kati maama akyali ne taata ate tekyakutegeeza tangaziza muzeeyi ye yawumula muzeeyi yawumula mu 2014 kwegamba nga wakamala okuba yiti yaffe kitegeera kakati oyingira otya endongo otandika ddi okuyimba okuyimba nganza omuntu natandika okwagala actually okwezula nti ndi muyimbi nali muto nga nina mu primary naye nga amanyi okuŋŋaanya abajjayi bange nimaga kati bweyimba bino buyimba bintu kakati ngenda okutandika ogaa nti kati ntandika career it was in senior 3 simanyi nebaza katonda nze naye nekisa ekyambangako nga ndaba bulayi muntu ku tv nengaonaja alina wantu wala nempuliriza kanasooka kunoonya mukyalo gwe waita Halima Namakulu nentoloka ku ssomero eri waita Homeland eze natolokangayo nayita mu kituli nentambula mpaka Kamwokya ku studio ewayo namulanga abyogera nempiki ng'endagiriro engendayo n'omanya nti kati wasinzira ku kyokulaba nga Halima Namakulu alina wayinza okuteeka byayogeranga tulina studio ogamba okinanga wanya ate munowulira ekijjamba nti osobola oyimba sinakwewulira nti osobola naye ng'omanye osobola ng'okimanyi osobola so nengendangayo balawe engeri gye nali nti ndi muto yanyaniriza naye yali talina wantandikira ndaba ndi mu ssomero talina bulungi bwanswitchinga mangu mu system kati mukwagala ankumirawo nga bwenkula nze nempaala nembayo nengamba onanywisa n'omuddukako yankwasa omukyala gwewetangira Kalule muyambeko maloboozi nga mpuyanyakwera mu studio akyandera nembayo kati nenkwatagana mukwano gwange omu awo bamuyitanga Johnson ku kyalo muga omanyi tulina oyimba etusonda sente zaffe ng'abavubuka kati namanya kino ekyama kyange omuntu antegeera ennyo ye mamange atidde kikigundi omuto nagenda we nemuganze gyakuyimba ma era nazitola nazimba nenzira nenkwata mukwano gwange we ku mukono netugenda ku studio awo tuli mu senior 4 tutandika senior 4 studio tuli mwaka kyogo 2014 ekyo enzi ni musajja modo zamani bilinga yali bili ubange etano hiti mukama ajikuwa 2012 lwansonga nti nali mbivaamu ng'ojjawo kwegana nali nembeera nga nze bwendaba ekintu ekikupuka eno engeri gye nali mu kusoma kati nga bwekigirasinga kitegeera so netugirako studio ebaita Truvine waliwo producer amamwita Geoffrey natukolera oluyimba lwaffe olwasooka bantu ne balusiima naye ngaomanyi abato yagala kuyimba luzungu yagala onyolinga abazungu kale ngaomuntu abiwulira nti birungi naye nga tewali lugendo tebirina gye biraga nenkola nenyimba endala awo nga 2-3 luyimba kyolwo kaali kamuto bakaitanga Farawo tekalina gyekaala gatoyinza nakamanya okyalulinako oluwulirizaako abantu bonna tetwasobola bikumako okuba ogwo omulembe gwali gwa CD zino ez'ebitaano Prinko kali zaabula ye Johnson oyo omukwano gwo nga bwe mwagenda ye gyali omuwuliza gyali abeera akolera bweru wajja bwagenda nakatukyali bamukwano sabula emboozi so kati awo nengezaako ne studio ndala nenkolakola yawo ku nnyimba balaweva bwe naddanga ku ssomero ate nali muyimbi naye nga njagala nnyo okusoma akyala abantu bange banfunamu obuzibu bumu tebantegeera nzange kuba balowooza kenjagala okuyimba sijja kusoma famire yo naye ate nayagalanga nnyo okukola ki okusoma era nga bwe kwatukanga kino nga nkizza ebbali so kati ekyekyandetera okusiriikirizaamu nemba nga sikifaako nnyo kyakuyimba kinkomerawo ino ng'omaze ne campus kati muntu kyoyo asinga okuteeka ennyo mu kuyimba nalina mukwano gwabe bamuyita Ronnie Tem nasoma naye campus kati bwe twasinkanira campus nali mulasitanga ndina dread kati nga abaana babalaba omubanda kati nga bangu okujja gyendi bajjewo omubanda naye nga bwe bantuukako ate basanga kirala
kati nga nebojjango olina embeera zo zikyatezi kukyusa n'omufuula n'obikaminga hango anti nali muntu ayagalika nga bwonsembererako ndi wamazima okitegera toyagala kunviira kati otandika okutambulira mu bulamu bwange mpula wali mukwano gwange oyo namusinkanye ate ye alina ebirooto byababanda oyo mukwano gwe naye bwe twatambula ffenna obulamu bwe naabukyusa mpola 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 kati nga batulabalaba nga nze muyaaye naye nga ate yanjagala nnyo kuba yamanyi kikyo muli muggwe era nibonabera kampasaawo abantu abali jento batambulanga nange nga babuuza naye mukola kinaye naye nga bo bamumanyi abansembererako. Tapasi obaddewo mwaka ki? najoininga 28 n'ogenda awo ku MUBS International Business myaka 3 so n'obeera nga by 2011 nga tukolemaliriza ebibuuzo obeera okiggala kaakati music ono osalawo otya n'ogamba ngenda kuba style eno muyimbi ki eyakuwa eyo inspiration n'ogamba singa avanga gundi muyimbi ki kati mukwano gwange oyo Ronnie Tembo actually nze nali vocalist mu kusooka kati mukwano gwange oyo Ronnie Tembo actually nze nali saagala na kuyimba olwo kyanvaamu naye nga mugamba leka tusetinga abantu bayimbe ffe tudde eno nga tukole ssente ez'okuwandiika nsobola ngera kyekirooto kyetulina ffe twagala kumanaginga balala bakole ki bo bayimbe ffe tukole ssente bakole mu bukozi nkitegeera naye nga buli gwe tufrontinga atusumbwa buki musumbuye buli gwe tufrontinga naye nga bwe mba mbiyimba ate bo betuleese okuyimba ate beegomba nze bwe yoyimba paka bweyanga negundi gwe kibayo oli muyimbi ddala lwaki tumenyeka ne bano gwe lwaki tubiyimbe nsooka kuba ennyimba ngezi nga 3 kati mu nnyimba ezo 3 tukolayo vidiyo embagiyitanga njagala ssente olimba balutanga njagala ssente nalukola ne Herbert Skills sokoleke Herbert Skills okuva eddanga ekintu akirimu musajja wakabi Herbert Skills muwulidde wano ne Paraso jaswakuba yafunamu nagendako ebulaaya nabo okusoma sound nabiki nakomawo naye ffe tuli bakyalibwe kuva eri mu ntandikwa kati abantu batyo basisinkana otya kuba nabo obulamu bwo olina abantu aboogerwako obulamu bwo bwa music ebiseera ebyo ng'olina abantu kale begamba buno obudde buli omu bagamba nti balina ettaffaali ku music industry abantu abo kati ye Herbert Skills omusisinkana otya? Herbert Skills okumusinkana nalina ekintu ekyandiko nga muntu bwondaba bwoti olaba ekindimu kati otandika wekugamba waliyo kyali wange neri waliyo kyali connection bwe zijja oluusi oyinza n'obutajjukira ani yamuleeta ne waliwo omwami bamuyita Danger Man bamuyita Danger right now yeyita Danger D yali wagagame by then katwasinkana Danger yali abera kitintali zenga mbeera mugolowe naine wange computer namba FM I was a producer kati nga manyi okuba hip hop ne dancehall kati Danger mugaso kojje kubanga nali mumanyi nti dancehall assassin kane mukyaza ake wange ne mukubiramu ku bigoma n'asiima naye olwokuba nti gabo gali nali nnyo mu kusoma kati nga seewaayo kugusa nsonga eno yes nga bw'otuula nange owulira nina ekindimu naye nga sikiwa ng'okikolanga leisure kinyumira bunyumizi kati Danger oyo yaŋŋamba nakyali olwo wayita Herbert Skills jangu nkugatte naye mujja kukola ebintu bikole ki bitambule kati bwe natuuka ewa Herbert Skills ate ne tukwatagana nnyo naye bwentyo bwe manya Herbert Skills kwegamba Jemo producer ogyeko ekyokuyimba producer akati nkuzaayoko wali ku mboozi nga wetubadde mukwano gwakugamba bano betumanaginga batusembya ate mpulira osobola obeyimba fumita kati awo aŋŋamba yimba yali musajja wa kabi actually omu ku bantu benga nti ono musajja manager wa kabi kugamba we were just friends naye nga nteerawo embeera ekuvuga kunakyalinga novaamu ekiramu kati nga nkubiriza kina mu studio netukola nenkola oluyimba lwange olwasooka actually olwasooka nasookerako baluyitanga wagenda nalukuba ku gundi yange ku computer yange awo yali R&B nga bulungi n'olwekolera kati bwe nalukuba track nenjiya nempita kyalwaye bamuyitanga Luga Vibes Luga D4S kati ye nakolera mu rap kati ono netulukwata netutwala ku studio bagiyitanga ziteke
Kamoja producer bamutanga Samza ne tusooka tukola olwo natwala data wange ne tumugira then kati okuzaako olwokubiri nti nenkola lwe bayita njagala ssente ewa Herbert Skills. Oluyimba olwo njagala ssente lutambula lutya? Bayivuga nti njagala ssente abakyala baagala ssente. Kakati actually oluyimba Abuka Wenja yalwagalanga nnyo n'akakyaluzannya. It is one of luluyimba lwange olukyazannya. Abuka Wenja owa CBS. Yes. Abuka Wenja nkwagala nnyo. Kakati twabadde wali muyimbi kibbu oyo gwe wasinziirako n'ogamba gundi ono negomba bbanga gundi ono? Obuzibu bwe nyifunye kijjemo. Yes. Waliwo jjemo oyo wa vocals. Kati wabawo ne jjemo ono ya trendinga naye nze abayimbi aba-inspiringa. It is a list of people. Yes. Niyo omusajja asingira ddala bamutanga Eli Wamala. Yeah, nawulizanga music omusajja oyo nga ali musical nnyo. Dote yalinga nnyo nti asasukanya amaloboozi naye yali musical nnyo nga bwekiwulira. Namwagalanga nnyo. He inspired me so much. Waliwo omukyala bamutanga Mariah Carey yali mu America oyo. Whitney Houston. Nayagalanga nnyo music oyo. Ebiseera ebyo wakubira Bobby Wine abasanzwe mumanyi nga Sentamu Robert Kyagulanyi, Bebe Cool ne Chameleone baaliwo n'abalala. Abantu abo wali tolina nnyo kyobeegombako? Kati nze kye nalina nti saafanga nnyo ku muyimbi era nze saalina nnyo muyimbi nga nti oluuyo muyimbi wange engeri gye nalinamu art wa production nze kasita owoomye engoma osegeera olwo mwagadde kweganze nga nfa ku music. Actually nga oluyimba lusobola okuggwako nga siwulidde ebigambo kyebitegeeza bulungi naye ng'engoma yona ngimanstarinze mutwe. So kati omuyimbi yansanyusanga ennyo ku abo yalinga Bobby Wine. Ankubira ragga yennyini. Kati ne Bebe naye ng'alina dansol oli owaddala Washington. Kuganga production nze yesinga okundya nga gwe gy'oyagala. Kati ate bonna buli omu alina time ya trendingira ng'alina producer akuba ebiiko. Era nze nayagalanga nnyo Washington wa Adam ne Kaawa. Washington oyo yaliwo ebiseera ebyo yakolera bazigidi kokokoli. Nze namanyanga nnyo baproducer okusinga abayimbi. Akati akayimba ke wasooka okukola ne mukwano gwo bakayita Far Away. Nakye njagadde okubuuza osobola okukankangiramu kondyoke nkikubuuze? Tukaleka sibisikana bulungi kubanga ompadde ne kana akammane nti kagamba njagala ssente abakyala baagala ssente. Kakati nengeraganya ne kana aka nkalidde kugamba gwe nendabanga abakazi olina kiri kyobalinako abakyala olina kyobalinako kiri nti no kye nalina mu nze okusingira ddala nali artist than being a singer. Nalina nnyo art nti nali ngasobola okuidentifyinga ekigap. Abantu bangi bafutukanga be bawaana buwaanyi kwagala nnyo okwagala nnyo ne gap eyo yalingawo nga waliwo side endala enjoyabonako. So yet obula yanyanguliza nze yampisawo. Kati nzija ntya okuyimba nkalidde mu style eringa eyaraga. Mmala okutta ennyimba zange ezo njagala ssente ne wagenda waliwo ne bayita kankuti zigwa mu mikono gy'omwami gwe bayita Vijay Junior. Kati naziwa mukwano gwange ono gwe nayimbako edda naye gwe bayita Johnson. Kati nze olwo ndi eno campus ye ku Majestic kwali. Kati Vijay Junior azirabira waani wa mukwano gwange namugamba ono omwana muleete. Era ono yampira nga akyaliwa ejangu omusajja agenda kutuyambako nga nkalidde weeri olwo nga tennaba just naziri esatu era ye Junior ze yalaba n'agamba omwana asobola muleete. Kati nampita bwe yampita ne tutandika okukolawo. Kati on the way namama naye omanyi waliwo producer ogweta Derrick Pro ba ebidandala ebiriko osobola okuyiyaayo ekidandali just tunoonya kuyitawo konze nsobola tewali buzibu nga mugampaamu
actually tisina kumpa kuba twachogera lero nanga makali kankola appointment nja tukoleki tugende ndoza yo yinga lona konzi twali bizinga twawukana nzira waka loza mkali nga omanyi omuntu go ekitiibwa olaba akuwadde akugulidde olungi toyinza kugizanyiramu yadde saabi wannyo obwongo era nasula nkyeralikirira nkirowooza omusajja ono anzigulidde olungi nkoze ntyo obutaluzanyiramu naye saawalirizanye era mbeera njasi naleka omutima neguba free kati enkeera nantwala ku studio nga nfunye obukolasi bwaye nga buliiza nenyimba omusajja oyo Derrick alina okutu Derrick Pro oyo kati nimuyimbiramu akasoka yimba akalala naga tukolo olwankali yagala tukolo nitukuba kwambo twagenda okumala omazikorasi yokka buli yali mu studio nagamba eyo hit kati ekyo nekimpa amaanyi ng'ate abantu bensanze mu kisaawe ate bo bampadde credit nti oyitawo kali ne mugamba kanzire nkuwandikire verses nenga junior kankwandiikire verses ogenda kukkiriza nzaani kanzira nenziwandika munaku nga 3 awo tuli mu mwaka ki ku university ogusooka oba ogusemba kati olwo maze ng'omaze n'omumala nga maze it was 20 when I graduating at 2012 with January graduating ne kati zino zinjagala sente zaani era nazo naziteera awo akyalingendo graduating nga zino zitambule kuba jukira mumala ebibuuzo nga mwezi gwa kutaano kati ne mugraduating oluvannyuma lw'ekiseera kati mu period eyo wenakolera ennyimba zange ezisatu ezatuuka ku VJ Junior kati sente ng'okola mulimu ki ebiseera ebyo okola ennyimba ezo okola enja kugamba Mukama yali angabiira sirina nyomulimu gwegamba nti guno naye nabanga ne sente kale nali muntu omugezigezi omujagujagu nti people could balinga banesigisa ebintu jangu nkolere kino byange ngamba ne sente musaofunira akasente awo kati VJ Junior omusisinkana akuyita abeere manager nga mukolera ku ndagaano oba bwa Sseruganda olwanjagala bwagazi tetulina notwasayininga nti wano bawa ye yali yanyumirwa muyimbi era nga emotoka ye baba music wange nga bwento oluyimba ayinza oluzannya okuva lwasimbula emotoka mpaka lwaddeeka ng'ali lukuba nga njagala bwagazi nga nyumirwa bunyumirwa kubanga twalabanga busineema bwe era nga akusoosaamu nnyawo n'akwogerako nnyo jemo musajja ono amulinako Luganda nti amaneja awe tugamba maneja bali ku ndagaano kati ntegedde leero ne munnaffe ali yategedde leero nti mwakolanga ku bwa Sseruganda yanjagala bwagazi ate nga ne personality yange besides talent jenina yenga ne personality yange ngonjagala nga toyinza kutanjagala nkitegeera I was humble nali wa mazima kati wasanga kusoomozebwa ki mu kubeera upcoming wano ng'okyalina zino ennyimba esero kuba kyemmanyi omuyimbi agenda oyingira studio aba alina ekirooto njagala Mukama ayinza okumpeerawo omukisa kayimba ne kakuba kati gwe kusinziranga mu mboozi yo gy'oŋŋambye ennyimba zaali 3 nga tonafuna hit ezo ennyimba wafuna kusoomozebwa ki watambulanga mabala nawe n'ogenda ng'obayimbiramu kyali kitya kakati sijja kulima nti upcoming oba nti nina bingi bye nayitamu kuba saabulwamu olw'ensonga nti ne mu kuyingira kwange nali omuntu nti nsomye era omuntu nti nina ebbaluwa zange era n'emirimu gigenda kukola ki kujja kati nga kino nkikolanga bonagamba nti era nalabulabi nga kikutte ekyo olaba bwegendereza ekintu kino bwe nali munkalidde nalina dread ngenda okuta tonobana byange nga sirina dread tujjawo awo lwansonga nakola vidiyo yankalidde ate nensalako emiri ngende nkole mu banka twala mpola kuba kati emboozi ndaba nyuvu oli celeb superstar okubye hit ojjeeko amadred mala okukola oluyimba tukola ne vidiyo naye nga bwomanyi oluyimba lusooka ne lubanga olubuze emyezi ng'egi nga toluwulira kumbe luli erukola ki lutambula lusaasaana kale nze nalina emitima ebiri kikuba nkoze ki nsomye naye kino saalemezaamu nnyo kuba bwe twamala okuba nkalidde ate Junior nenge gyafuukamu bizaawo kati ndabanga ati
atakyakiriko nnyo kati nze nsalako enviiri ngenda okukola mu banka. Ogenda okukola mu banka? Yes, namukwano gwa muganda wange, my brother Bamita Richard, he had connected me mu Stanbic okugenda okukola era nga bitambula bulungi byonna. Kati process egira bwiti bintu bitandika biflowinga. Yes. Nkomyewo okubuuza ku bakyaliba. Yes. Ku Majestic yawo. Ntegeera nti nafuuka dde ekirala. Nga balaba serebu. Egamba obwa serebu bwakusanga olina mu banka okola. Sabikumiikiriza. Nga tomanyi omanyi kati ababeeyo mubeera bize oli ku kompyuta oliga amapeesa oli onyuka ogenda waka okeera ku mulimu. Egamba nga tolina budde bumanya nti ofuuse ensonga eno ebweru. Sabikumiikiriza kasita nezuula nti kyenaloota obwedda kikoze eki kituuse we byakoma. Omulimu n'oguta enkwagirawo neraga nkyakuza emboozi eno nyuvu nnyo nkolera ekintu kimu subscribinga kubanga emboozi ogenda kwongera oginyumirwa si kujjemu yekka bangi abagenda okujja nga bakunyumiza ebyewunyisa kati munnange bw'onaabo subscribinze naffe oba otuyambye okubeerawo tugenda kuwumulamu katono tukomewo. Do you have a business trip, a study tour, a vacation, or intentions of enjoying the unique tourism sites? We introduce to you Buvuma Palm Resort in Buvuma Islands, a unique place to be for all your accommodation needs with spacious cottages, well suited in a good environment, overlooking a serene ecosystem with a rare view of Lake Victoria right from your bedroom. While at Buvuma Palm Resort, you will be treated to free sights and sounds from different bird species, monkeys, and a magnificent view of attractive rocks, palm oil plantations, boat cruises, forest walk, bicycle riding, among others. Buvuma Palm Resort has first-class conference facilities with a unique taste of foods prepared by experienced chefs. It is located in Buvuma district on the main island near the district headquarters. It also boasts of a helicopter landing pad and a playground. On your way to Buvuma Palm Resort, it's just 88 kilometers from Kampala city center to Chiindi landing site, and it's 30 minutes travel in a boat to Buvuma. You are welcome as you take the best experience of traveling on the waters of Lake Victoria with the available sailing means with either passenger boats or the magnificent modern ferry, the MV Palm. Buvuma Palm Resort has so far been a dear destination for dignitaries, including prime ministers, ministers, parliamentary committees, but above all, the Katikiro of Buganda, Charles Peter Mayiga. Abantu ba Buganda na ba Uganda bajjeko Buvuma bawumuleko. Waliyo hoteli ng'eno Palm Resort. Bintu bya mulembe. Oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero ki mw'oyinza otwala omwana wo omwaka guno? Nsonga ki ekyakulemesezza? School fees bakusabye nnyingi? Olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye? Nandi ky'onoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo? Okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina, okuzannya n'okutumbula ebitone, ekyokuddamu si kirala. Ly'essomero lya Prudence Junior School, Empoma Mukono, lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga, nga wakayitako mu katawuni k'Ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu, ate nga lirina abasomesa abakugu ddala, ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu, ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri. Essomero lya ddene boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero. Liwandiisa abayizi okuva ku daycare, nursery paka ku P7. Ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka, ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka. Abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu. Bw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo, kuba ku noti 7 noti 1 29 92 38 oba noti 773 noti 62 21. Prudence Junior School, tuwa omwana wo tumusomese, togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying us school fees, and we still need your support because education is the key.
May God bless you